Kansubire muli bulungi mukwano gyange amanya Dr. Bulamu nga bulijjo omusawo w'amakaago. Leero tugenda kuyiga ku buzibu bw'okwejjanjaba singa oba ng'oli mulwadde oba nga teweewulira bulungi. Ekintu kino oyinza okulaba ng'ekirungi kubanga kikuleetera obutasaasaanya nnyo. Oyinza okulowooza nti omusawo oba dokita akumalira biseera ne ssente zo zigendera bwereere ggwe ekikuluma okimanyi. Naye obuzibu obukivaamu buyinza okuba obunene nnyo nga buyinza n'okukuviiramu obulemu obw'oluberera oba oli awo n'okufiirwa obulamu bwo. Self-medication kye tugenda okuyigako. Ebibi ebiri mu kintu kino kwe kubanga omuntu osobola okwejjanjaba endwadde etaliiyo gwe ng'olowooza nti yeeyo. Ekirala, bw'obanga olina eddagala eryo erikubuzaabuza olwawo okunoonya oba okugenda mu ddwaliro okufuna eddagala ettuufu, ekikuleetera endwadde okukula oba oli awo n'otuuka okugenda mu ddwaliro ng'endwadde yeetaaga ssente nnyingi nnyo n'eddagala lingi okujjanjaba eryoka eveewo. Ekirala, oyinza okufuna side effects oba adverse effects ez'amaanyi olw'ensonga nti eddagala ly'omira liyinza okuba terituukaganye na bulamu bwo. Obuzibu obulala bw'osobola okufuna, abasawo bo bakimanyi bulungi nti si buli ddagala nti baligatta n'erinnaalyo. So waliwo eddagala ly'osobola okugatta ne weesanga nga bikoze obutwa mu mubiri gwo. N'olwekyo omusawo ye aba amanyi nti lino eddagala n'erino tetuligatta wamu. Kati obuzibu bw'okulyegulira olimire nga toli musawo osobola okufuna obuzibu obuva mu kintu ekifaanana bwe kityo. Ekirala, oyinza okumira eddoozi etali ntuufu, obulwadde ne bukona oba ne butawona, ne butuuka mu ddwaliro nga beetaaga eddagala lingi ery'amaanyi nnyo oba oli awo ne ssente nnyingi, oba oli awo ne bujjanjabibwa ne bugaana n'okuwona. Ekirala, osobola okumira overdose ne weesanga nga ofunye obuzibu okugeza eddagala erimu litta ekibumba oba libaaza ekibumba n'ensigo n'ebitundu ebirala eby'omubiri ebiri very important. Tutandikira na ku Panadol yennyini owa bulijjo. Panadol ono asobolera ddala okukulwaza ekibumba n'okukittira ddala singa oba omumize ng'omize overdose. N'eddagala eddala lingi nnyo ly'osobola okumiramu overdose ne likuleetera obulwadde bw'ensigo, obulwadde bw'omutima, ekizibu ku bwongo, ekibumba ne kifa n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Ekirala, oyinza okulonda eddagala eritagenda kukuwonya, therapy nga yo tejja kukola olw'ensonga toli musawo era tobimanyi, ne weesanga eddagala ly'oguze terina kye ligenda kukola. Okugeza waliwo abantu abamira antibiotics ne mu ndwadde eziteetaaga antibiotics olw'ensonga bo baluddewo nga bazimira. Ekirala, okumasikinga obulwadde kubanga olumu bw'omira obulwadde bubeera muli nga bukula. Abamu bamira pain killers zokka naye ng'oluusi obulwadde tebwetaaga pain killer, bwetaaga eddagala eriri serious. Ne weesanga ng'obulwadde bukulidde muli ogenda okutuuka mu ddwaliro ng'obulwadde tebukyasoboka. Ekirala, osobola okukozesa eddagala mu bukyamu, eddagala eryandibadde ery'okumira ate n'oliteeka walala ery'empiso n'olikozesa kirala. Okugeza waliwo abantu abaddira empeke ne baziteeka ku biwundu oba kapuso. Empeke bw'eba yakumira eba yakumira, bw'egenda ku kiwundu oba oleeta bulabe bulala. Waliwo n'abamu ng'addira eddagala lino erya ssenyiga, oluusi lye basiiga ku nnyindo oba ku mubiri wonna waba wakuluma, n'aliteeka ku caayi oba ku mazzi agookya n'alinywa. Ekintu ekyo kisobola okuviirako obuzibu. Ekirala, osobola n'okuviiramu okumanyiira nga bw'oba tokozesezza ddagala eryo tobeerawo, nga ne bw'oba olwadde endwadde nga ndala nnyo omira ddagala eryo lyennyini, kye twandiyise dependence oba abuse. Ekisingira ddala bw'oba olina olubuto weewalire ddala omuze guno ogwa self-medication kubanga bye biviiriddeko ddala abakyala okuvaamu embuto n'okuzaala abaana abalema ab'obwongo, abalema b'omubiri, abaana abatatuuse n'ebintu ebirala bingi. N'olwekyo ate gwe omukyala w'olubuto weesonyere ddala omuze guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya Dr. Bulamu, omusawo w'amakaago. Teweerabira okusubscribinga. Mweraba.